أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أمتنا مجفق ويستوى الله سبحانه وتعالى إبنغاني من إمبر سباب الدير بكى صلى الله عليه وسلم ومن بأصحاب رضوان الله عليهم الله. Abulgana abebitibwa batulaba olwaleero insha Allah tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'okubeera nga tunnyonnyola ekitabo kyaffe Hilyatu Tilawati fi ilmi tajwid, era nga ku mulundi ogwayita twatunuulira Qur'ani kyeki, era ne tubeera nga twatunuulira obubaka bwakka butya ku nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu eya Aisha radhiyallahu anha wadda. Olwaleero biiznillahi ta'ala tugenda kubeera nga tulaba kimanyi bulungi Jibrilu alayhi salatu wassalam yeyakka oba yeyassa obubaka ku nabbi sallallahu alayhi wasallama. Nabwekityo tugenda kulaba Jibrilu alayhi salatu wassalam yassa atya obubaka, era obubaka yabufuna atya okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. kitegeeza ogenda kufuna Qur'ani, ogenda kubeera nga tukutuusaako Qur'ani okuva eri ani? Okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimun alim, omulamuzi ate omumanyi nnyo ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo Qur'ani yaveri Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril alayhi salatu wassalam nabeera nga agituusa. Kati twagala tulabe Jibril alayhi salatu wassalam ye yagifuna atya Qur'ani, yagifuna atya min khilali tatabbu'i alwasf alqur'aniyya. لتلقي جبريل عليه الصلاة والسلام الوحي القرآني من الله تبارك وتعالى، وكيفية نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبين الآتي. engeri Jibrilu alayhi salatu wassalam tukimanyi bulungi nti yajja Qur'ani ng'agijjawa eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba ntegereka yagijja eri Allah subhanahu wa ta'ala, then n'alyoka agitwalawa eri nabbi sallallahu alayhi wasallam. Mu mbeera eyo yagifunanga bwati, yarisiivinga bwati Qur'ani Jibrilu alayhi salatu wassalam. يسمع جبريل عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى. يسمع جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى الوحي. جبريل عليه الصلاة والسلام الوحي. جبريل عليه الصلاة والسلام يولد قرآن ngajiwulira eri Allah, kuva eri Allah. Buluganda wano tufunewaako okuyiga Qur'ani. Jibril alayhi salatu wassalam malaika yawuliranga Qur'ani ng'eva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan we tuba tusoma Qur'ani tuteekeddwa okubeera nga abasomesa Qur'ani tusomeramu abayizi baffe ne bawulira. Ye yennyini omuyizi n'awulira engeri omusomesa gy'asomesa. Tuyina obuzibu olusi we tuba tusomesa abasomesa ba Qur'ani, olusi tusomeramu bayizi, omuyizi tomusomeramu. Mu mbeera ey'okusomesa Qur'ani mulimu omuyizi, omusomesa okusomeramu omuyizi Qur'ani n'agiwulira, then n'omuyizi n'asomeramu omusomesa naye n'awulira. Mukiraba Allah subhanahu wa ta'ala asomeramu Jibrilu alayhi salatu wassalam Qur'ani eyo gyayagala okussa obubaka bwayagala kussa ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, then Jibrilu n'abutwala eri nabbi sallallahu alayhi wasallam. Obategereka muslimu hadithi فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال حديثي كيفاك النواس بن سمعان الله مسيما قامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نولد النبي صلى الله عليه وسلم قام إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة. Nabbi sallallahu alayhi wasallam namulira nga agamba nti mazima ddala Allah waaba ayagala okussa etteeka lyonna oba okussa obubaka bwonna ayogera n'abali mu ggulu, amakulu ayogera ne bamalayika, oba atubya bamalayika birajefa nakibwatuka
eggulu libwatuka mubaamu eddoboozi eribwatuka nga omuntu wanayagala okutumya abantu nabeera nga akuba ekide. Kwaffe tumanyi kide ekide kikola ki? Ekide nekivuga mu ggulu, ekide ekikubwa okubwatuka kukubwa mu ggulu nga naye kwamaanyi. Faidha samia bidhalika ahlu samai, webawulira abantu b'omu ggulu okubwatuka obwo, suiqu fayakhiruna sujjada, bagenda wansi bonna ne beeyala wansi ne bavunama nga bawulidde okukoola kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu alayhi salam, asooka okubeera nga asitula ekyenyi kye kuba bonna bavunama. Kati asituka asooka okusitusa ekyenyi kye ye Jibrilu alayhi salatu wassalam. Fayukallimuhu Allahu min wahyi, Allah namubuulira kyayagala okubeera nga amutuma. Bima arada fayamurru bihi Jibrilu alayhi salatu wassalam ala almalaika. Oluvannyuma Jibrilu alayhi salatu wassalam n'ataabuza obubaka obwo ng'agenda abuulira abamalayika Allah kyamutumye. Fakullama marra bisama'in sa'alathu malaikatuha madha qala rabbuna, qala Jibrilu alayhi salatu wassalam qala rabbukum wa huwa al-aliyyu al-kabir. Fayaquluna kulluhum kama qala Jibrilu alayhi salatu wassalam. فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمر من سماء وأرض. بملائكة جبريل وأمانه كبيرا غافون وبكى أسيتو ديتينيشي الله سبحانه وتعالى متومي وبكى. جبريل وأمانه فون وبكى أجينا نايتا مباتو بنابالي مغلو أوبا سباتو بملائكة بنابالي مغلو أبايتامو نبامو بوزاجي الله أغامبيتي gwawulidde Allah agambye eki? Nabga nti Jibril addamu agamba nti ayagambye Allah ayagedde mazima. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, Allah y'omugulumivu, ya Allah yalina ebitende ebiggweredde, al-kabiru ow'amaanyi. Bonna ne baddamu ne bagamba nti ekituufu ayogedde mazima Allah. Then Jibril n'atwala obubaka eri abo abali ku nsi, oba n'atwala obubaka eri bannabbi ababaawo mu kiseera ekyo, oba eri nabbi sallallahu alayhi wasallam. Wakana Jibrilu alayhi salam yulqi ala nabi sallam alwahyu alqur'aniya. Jibrilu alayhi salam yali atwala obubaka eri nabbi sallallahu alayhi wasallam wa huwa aminu alwahyi. Jibrilu teyakumpanya bubaka, aminu bimu ku bitendo bye mwesigwa. Omuntu omwesigwa oba ekintu ekyesigwa tekikumpanya. Kakati okubanga yali mwesigwa nnyo ye yatwalanga obubaka eri abantu nga takyusa bubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba amutumye, era senga yabukyusa Allah yali amanyi era yali badde amubonereza. Wa huwa muallimu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Jibrilu ye musomesa wa nabbi sallallahu alayhi wasallam dhu sifati albaligha fi qudratin hamilha ala ada'in hadhihi risala ala atammin wajhin wa ahsinihi falaysa muallimu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam makhluqan 'adiyan. La, qala Allah allamahu shadidul quwa dhu mirra. Allamahu shadidul quwa. Jibril alayhi salatu wassalam ye teacher, ye musomesa wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, ayina ebitendo ebya waggulu ennyo. Jibril alayhi salatu wassalam ye nannyini maanyi, mwesigwa, dhumirra, anyirira obutonde bwanyirira. Lianna ikhtafa alulama fi kalimati dhumirra tafsir, bamufassirira bayawukana mu kigambo dhumirra. Abamu ne bagamba nti anyirira obutonde bwe bunyirira, munyirivu mu butonde. Abamu ne bagamba nti wamaanyi dhumirra, ayina amaanyi. Nabwekityo yoyo Jibril alayhi salatu wassalam, nabwekityo Jibril alayhi salatu wassalam yoyo yaksa obubaka eri nabbi sallallahu alayhi wasallama, mwesigwa w'amazima w'amaanyi, tali kisobola kubeera nga kikyusa bubaka obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba mutumye. Nabwekityo فعندما يأمر تبارك وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام بإنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم, Allah bw'ayagala okubeera nga atuma Jibril alayhi salatu wassalam asse obubaka ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, fa innahu yanzilu bisur'a. Nabbi Jibril esse obubaka bisur'atin, speed ya waggulu nnyo 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 nnyo. Era Jibril tafaayo nabbi ali mu mbeera ki, ali mu lutalo, ali mu buliri bwe, ali ne basahaba.